Ebyokwerinda binywezeddwa gulugulu mu kibuga Pakwach. Omukulembeze w'eggwanga era ssentebe wa NRM era akwatidde ekibiina ekyo bendera ku bwa pulezidenti yakubye enkambi olwaleero ng'ayigga akalulu bannayuganda ng'ayagala bamulonde ku kisanja eky'omusanvu. Abakuumaddembe okuva mu bitongole okuli poliisi, UPDF n'ebirala bayiriddwa mu bungi ku kisaawe kya Omach Primary School mu tawuni kanso y'e Pakwach omukulu gy'akubye olukuŋŋaana. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa eggulo teyakubye kampeyini ziyabadde ayina okuba nazo mu disitulikiti y'Erira olw'emirimu gy'eggwanga emitongole gye yabaddeko era okusinziira ku ssaabawandiisi wa NRM Richard Todongo yategeezezza nti baakubuulira eggwanga omuntu waabwe lw'anaddayo mu bitundu by'Erira. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya West Nile Josephine Angusia ategeeza leediyo ya Kabaka nti buli kimu kikwatiddwa bulungi okusobozesa kampeyini z'omukulembeze w'eggwanga okutambula obulungi. We have deployed to secure the presidential campaign, which are going to start at 2 p.m. this afternoon at the Omach Primary School. We are seeing people turning up in large numbers. Activities have already started. Performances are going on, and so far the situation is calm and normal. So for that matter, we urge the general population to abide by electoral laws and the general laws of the country. Pulezidenti Museveni bw'anaamaliriza Pakwach asobola okubeera mu disitulikiti y'e Oyamu okukuyega abeeyo okumuyiira obululu. Ebyo nga biri bityo omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine era akwatidde ekibiina ekyo bendera ku bwa pulezidenti aguddewo yaafeesi z'ekibiina mu bitundu by'e Kasanda enkya ya leero. Yaafeesi zino aziguddewo ku lugendo lwaliko olw'okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'asaggula obululu era olwaleero akalulu akanoonyeza mu disitulikiti bbiri okuli Kasanda ne Mubende. Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti woofiisi eno egenda kukola emirimu mingi egy'ekibiina kwe kusaba abantu b'e Kasanda okulonda abo NUP be yawadde bendera mu kalulu k'omwaka ogujja 2026. Tubaza abakulembeze baffe abawano olw'okugulawo ofiisi yaffe ngeno ofiisi okagitula amagulu. Nategeeza omubaka waffe Mutebi Robert ne sipiika waffe era n'omubaka waffe omukyala basaba bawagira bannange bisigadde tugende byogere okulwalya okubagala mu people power. Mu mbeera y'emu mu disitulikiti y'e Mubende bannakibiina kya NUP bali mu keejago nga balindiridde okwaniriza omukulembeze waabwe. Omusasu waffe Ssebuufu baana ba Kintu yatuuseewo dda. Abasuubuzi abatunda bendera za Uganda mu disitulikiti y'e Mubende ne Kasanda bali ku mudido olw'abantu abaziyaayaanira okuzigula okuzitimba ku mmotoka zaabwe ne pikipiki nga n'abalala bazikutte mu ngalo. Bendera zino zisinze kutunda mu bibugabuga naddala mu Mubende municipality nga bannamubende bangi bali mu kuziyaayaanira okuzigula kw'ogatta n'obuwero bwonna obumyufu olw'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu agenda okuba olukiiko olw'okunoonya obululu obumutuusa ku bw'omukulembeze w'eggwanga mu kitundu kino. Bangi ku bannamubende batimbye bendera ng'osanga pikipiki ng'eriko bendera esukka mu 4 kw'ogatta n'emmotoka nga bazitimbye emabega ne mu maaso wamu n'abo abagulidde eddala ennene zibeesibye mu kifuba okulaga obuwagizi bwabwe eri Bobi Wine. Kuno bagasseeko n'okugula ebifaananyi bye wamu n'obuwero obumyufu bwe baligenda nga bawuuba nga eboolekera mu bifo bye bagenda okukuba olukuŋŋaana era nga mu disitulikiti eno ey'e Mubende lusuubirwa kubeera ku kisaawe ky'ekyeguluuso ekisangibwa mu South Division Mubende Municipality nga lwa ssaawa 8 eza leero ng'era ono asookedde mu disitulikiti ey'e Kasanda gy'agenda okukuba olukuŋŋaana wakati w'essaawa 6 ne 5. Ate abalala abali mu kusaggula obululu nga bavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga okuli Nathan Nandalama Fabio wa Forum for Democratic Change ali mu bitundu by'Ettoolo akuyega, Jeno Mugisha Muntu ali Isingiro nga wa Alliance for National Transformation, Elton Joseph Mabirizo wa Conservative Party ali Kasese n'abalala.
Omubaka wa Makindye West Alan Sewanyana agambye nti amaliriza okwebuuza ku bantu b'e Makindye era bamubuulidde kyabazzaako oluvannyuma lw'ekibiina kye ekya National Unity Platform okumumma bendera okuddamu okwesimbawo mu kalulu akajja. Alan Sewanyana mu nsisinkano n'abamu ku bawagizi be ebadde ku yafeesi z'e Makindye asabye abawagizi be babeere bakkakkamu balindirire kyagenda okulangirira ku lwokutaano lwa ssabbiiti eno. Nsazeewo ku lunaku lwokutaano luno saawa zigenda kuba saawa 6 ngenda kuba ntegeezezza bannayuganda mwenna kubanga eno struggle gye tulimu ya bannayuganda bonna si yaffe bannamakindye ffekka naye bannayuganda bonna kye ngenda okuzzaako okusinziira ekyo abantu b'e Makindye kye baŋŋambye ne kye bantegeezezza era nkakasa tujja kusalawo ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda tujja kusalawo ku lw'obulungi bwa bannamakindye bembadde nga nkiikirira okuviira ddala 2016 paka olunaku olwaleero mu ngeri yonna okusobola okulaba nti ebintu bitambula kubanga olutalo luno twaluyingiramu ezaako okulaba nga tujjako n'obwannakyemalira mu ggwanga Uganda. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso bali wamu ne Simba Pain Bam awakuluma simulawo Simba Pain Bam okkakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna yakakasibwa National Drug Authority nga kw'otadde amajani ga Lukoni Vanilla Tea galimu akawoowo n'eddekende lya vanilla. Amajani ga Lukoni Vanilla Tea gasuse mu kuwomesa chai w'amata so nga ate bw'okozesa amajani ga Lukoni Vanilla Tea ku chai omukalu obuwomi busuka maama. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kikakasizza nti emipiira gya ttiimu y'eggwanga The Cranes gyonna ebiri gyegenda okusembayo mu mpaka za FIFA World Cup Qualifiers gigenda kuzanyibwa ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Uganda Cranes egenda kuzanya ne Botswana mu kibuga Francistown mu kisaawe kya Obedi Itani Kilume ku lwokuna luno ng'ennaku z'omwezi 9. Mu ngeri y'emu Cranes egenda kukyalira Algeria era omupiira guno gwakuzanyibwa mu kisaawe kya Stade Hossein Ait Ahmed nga gwakubeerawo nga 14 omwezi guno ogw'ekkumi. Uganda Cranes mu kiseera kino eri mu nkambi mu kibuga Francistown e Botswana era abazannyi abawerako abazannyira emitala w'amayanja baamaze dda okwegatta ku ttiimu. Cranes mu mpaka zino eri mu kibinja G, Algeria nga yekikulembedde n'obubonero 19 ate Uganda eri mu kifo kyakubiri n'obubonero 15, Mozambique yakusatu n'obubonero 15, Guinea yakuna n'obubonero 11, Botswana yakutaano n'obubonero 9 ate nga Somalia yeekobedde nga teyinayo kabonero n'akamu. Empaka za FIFA World Cup zigenda kubeerawo omwaka ogujja 2026 nga zaakubeera mu mawanga 3 okuli America, Canada ssaako Mexico. Omulamuzi wa kkooti ejulirwamu mu Albania kubiddwa amasasi agamutiddewo omukambe bw'asiseeyo emmundu n'akwata ku mmanduso emisana tuku nga bino byonna bibaddewo mu kibuga ky'eggwanga ekyo ekikulu ekimanyiddwa nga Tirana. Akubiddwa ebyasi ye Alistri Kalaga ng'afudde addusibwa mu ddwaliro era abadde awulira omusango ogw'enkaayana ku by'obugagga nga waliwo n'abalala ababuuseewo n'ebiwundu by'amasasi. Poliisi mu bwangu ddala ezizeeko ekifo ekyo n'ekwata omuvubuka w'emyaka 30 ategeerekese nga Elvis Shikembi ng'oluusi yeeyita Elshi. Ssabaminisita wa Albania Idrama ategeezezza nti gavumenti egenda kuyingira butereevu mu nsonga eno okuzuula ekituufu ekikubizza omulamuzi amasasi ssaako okukangavvula abali emabega w'ekikolwa ekyo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Albania Sali Berisha yennyamidde olw'embeera eno agambye nti kino kibadde kikyaludde okubaawo omuntu okutemulwa naddala nga mulamuzi emisana ttuku kwe kusaba gavumenti ebeeko kyekola.